olw'omusana ogwaka nga tegusalako ensangi zino kireetedde enzizi mu bitundu ebiwerako okukala ekiviiriddeko ebbula ly'amazzi. Embeera eno ereetedde abatuuze okutindiga eggendo kyenkana lya kilomita eziri wakati w'ettaano ne 10 nga banoonya bwe bayinza okujja amazzi kati agaafuuka otuzzi. Kati wano waliwo wano okuva ne Mugaki ne Busunju tuli mu mayiro 5. Tudde ku musana ogwaka n'abantu nga kwegamba beeyongedde obungi mu kitundu n'enkulaakulana ng'ate nga tulina bulungi bbowa zonna nfu zirakanika. Abamu kibawaliriza n'okusenaaga ebitaba ne ge baba bakozesa. Bo abagasomba bali ku mugano gwa nswa anti ekidomola kitundibwa wakati w'ennusu 10 n'1,500. Buno nno busanga eri abantu bano. Ekizibu kino abakulembeze bakitadde ku bantu abakozesa nayikondo obubi ne zonooneka wabula batubuulidde nti kino bakukinogera eddagala. Ebitundu ebimu enzizi zaffe bazibbyeko emitwe era tusaba ba LCs yonna bonna betukulembera nabo abantu obukuumi bw'enzizi zaffe babuteekemu amaanyi. Etuyambe etuwe nayikondo ne betuyambye naye tufa. Era okuva mu disitulikiti y'Emityana abantu abasala ennyimba ku Ssiddi balidde matereke n'abeeyisa abakungu okuva mu kibiina ekigaba olukusa okusala ennyimba okukkakkana ng'emmotoka kika kya pulimu gye babadde batambuliramu ewambiddwa n'etwalibwa ku poliisi. Tukoya abafere ate RDC n'ategeeza nti wano eno disitulikiti tesaalimbirwamu tomala gajja buzi n'osolooza omusolo. Kino kiddiridde abavubuka bano okubadde Patrick Ssekyondwa, Lona Nakasi n'abalala okuzinda abasazi b'ennyimba ne batandika okubasoloozaako ensimbi. Ekyo emitwalo 15 gye basaba tetugenda kuzibawa. Osasula tu omuntu emitwalo 15 osasula memory card ne flash ng'olwokubateekako ennyimba. Abamu basoose kuzisasula kyokka abalala ne babatebuka era okubabuuza ebibogerako ng'amatama ntengo. Ate waliwo bajja n'emmundu ate mulimu abantu bamaze dde okugyako ssente waliwo n'abannazi risiiti nga balaga obujulizi nti bamaze okukola ki RDC Jolly Walusimbi ensonga ziyingiddemu era abavubuka bano ne bakwatibwa nga n'ensimbi ze babadde bajje ku bantu balagiddwa bazibaddize. Naye kati bano sisobola kukkiriza muntu oveeri nga tomanyiddwa ojje otandika okuyingira mu disitulikiti okwata abantu ate olina empingu mb'osolooza musolo nga tawuni kanso temanyi disitulikiti temanyi ekyo tetugenda kukikkiriza. Abasazi b'ennyimba batubuulidde nti guno si gwe mulundi ogusoose ng'abavubuka bano be bayisa abafere babasoloozaako ssente.